kubaamu propaganda nga by election ye Kawempe. Okakasa? Yes. Dini kino nkikubuulira. Kubanga akaluna kalina mu ttaano bwendi. Luwemba Luswa. Yes. Ng'olina akalulu ke Kawempe. Given the fact that nti omugenzi twali tumalako kisanja kye. Kyekyatemtinga abasajja okugamba nti bakuteekeko propaganda eyali ow'amaanyi ennyo. Were you a threat in that race? Yes. Nali threat. Kubanga nkugambye nti akalulu kalina ebitundu 8 ku buli 100. Bambika taata. Ne bwe koogera bwogezi olabira ddala akaana akato mu birowoozo. You cannot be threat even to your own shadow. Nekisiikirize kyo tekikutya. Luswa, oddamu ne weewuliriza oluvannyuma lw'okwogera yonna gye baba kukyazizza. Ddangamu weewulirize weebuuze. Naye ekituufu njagala abantu bangule nti ndi wa nsonga naye nze nsobola okwegula. Omanyi nabagambako gye buvuddeko. Nti omuyimbi yandeeterako oluyimba lunaku lumu. Yekolera nsaba oluntambulizeeko kye nnava mubuuza. Gwe kitwale nti mulala yaluyimbye gwe osobola okulunyumirwa. Gwe bw'owuliriza oluyimba lwo kitwale nti si gwe aluyimbye. Owulira lukunyumira. Then gwe olowooza otya nti ensi egenda dunyumirwa nga naawe kennyini kaluyimba teruyinza kukunyumira. Luswa ddangamu weewulirize. Ekyamazima tewaliwo omuntu ayina nsa ayinza kukulonda. Era sikwanikula lwakuba ogwanidde. Nkwanikula lwakuba nkusaasira. Olabira ddala omubazzi w'endongo ali mu kuwumba ensuwa. Oli mu kifo kikyamu. Abantu abamu mwatondebwa kukulemberwa so si kukulembera. Oba mwatondebwa okuweereza abakulembeze so si mu okubeera abakulembeze nga waliwo ababaweereza. Oli mulungi nnyo mu kubeera kalaani. Ne toli mulungi yadde n'akatono okutuula mu kifo kyonna eky'obukulembeze kebeere LC1. Kakati omutunuulira, I think I was a threat. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nkimanyi ffenna watuwa omukisa nti tugwanidde bw'ataabeera effe anaabeera ani. Naye bwe waggula olujja okuwolesa okumanya kwaffe walinga ggulira enswa ate ne mubuukiramu n'amayinji. Ani amanyi ejjenje? Kakati gwe we tubeera nswa obeera jjenje. Ntagala 2 twali tumalako kisanja gwe naani nkimaleeko. Obutakulonda e Kawempe kabonera ak'essimbalaala nti bino si by'abantu ssekinnoomu. Bwe mubanga mwali mumalako kisanja nga tewaliiwo ba third party balina kukuganya kumalako kisanja, malako ekisanja ssebo. Kiikyo kimaleeko. Ani akugaanye? I think I was a threat. Luswa sikwogerako lwakuba nti osaanidde. Naye nkusaasira busaasizi. Ogamba naye ono omwana yeewuliriza nga amaliriza okwogera. Gwe byoyogera owulira bikunyumira. Oba byoyogera bisobola okukufuula owensa kyokka ate ekinnyumira. Omwana ono ayagala nnyo okweteeka mu lubu lw'abategeevu. Bw'ayambala busuti ye n'asibirako ettaayi emulinga olulimi lw'embwa. N'alowooza nti mu lubu lw'abategeevu mwali. Mu lubu lw'ab'ensonga mwali. Kyokka munnanga onyuma ng'otudde awo n'osirika kubanga busuti zikunyumira. Naye obuzibu oveemu ekigambo ne bwe kiba kimu bwe kiti. Nkakasa naawe kennyini teweeronda. Luswa naawe kennyini teweeronda. Singa obeeramu ku magezi amatono gakulaga nti walina kweronda. Era bw'oba weeronda bakutwala ebutabika ofuna obujjanjabi kubanga obeerako ekikyamu ku mutwe gwe kennyini okweronda naawe ng'okimanyi nti tosaanidde.
think I was a threat to who? Kudiruchi. Era mu ngeri ki? Waliwo ebigambo ebyafuuka ebya bulijjo ng'ekigambo love n'atalina mukwano asobola okugamba omuwala I love you n'atakitegeeza asobola okugamba omuwala nti I love you. Kakati ndowooza n'ekigambo threat kyegasse ku kigambo love. Batono nnyo abategeera meaning yaakyo. Batono nnyo abasobola okukinnyonnyola. Luso njagala obikkule dictionary onoonyereze ekigambo threat kidefiningibwa kitya. Bw'omala okumanya definition y'ekigambo threat then weebuze ngwa mu kategole y'okubeera threat eri omulala. Tosobola yadde okubeera threat eri puusi kapa. Tosobola kubeera threat yadde eri embwa. Tosobola kubeera threat n'ekikonge ekiteenyeenya eri ekikonge ekiteenyeenya. Obeera otya threat eri ekibiina ekyateeka Museveni ku bunkenke. Eri ekibiina ekisuza Museveni nga teyeebase. Nakulaba n'emabegako awo mu musango gwa Nalukoola nga bamaze okugusala. Oyo yamanya gye bajja obuyinza naye yagaana okugenda gye bajja obuyinza. Kakati ate kya nnaku nnyo nti watambula ne Sseggirinya naye tewamuyigirako. Jjukira nnyo omusango gwa Kidandala n'omugenzi Sseggirinya ssente anitaamungize yamubbako ng'azijje mu Post Bank obukadde 5. Tukomekkeredde tutya? Awo bw'ogamba gye bajja obuyinza osobola okuyita mu kibira ekyamize munno oba osobola okunywera mu kiri ekirimu obutwa obwakatta munno. Eri obuyinza tomanyi kye bategeeze kitegeeze eyo gy'oyogerako eri obuyinza. Tomanyi kye kitegeeza nti y'ensonga lwaki leero oli jobless. Y'ensonga lwaki leero wafuuka kireeresi. Lw'eyo gy'oyogerako gye bajja obuyinza. Tokkutanga. Toyigiranga ku nsobi ezaatwala muganda waffe Honorable Sseggirinya. Kati wabanga yeewali obuyinza ng'obuyinza tebulina kuva kawempe bunoneyo. Simple. Bwe kibanga obuyinza bulina kuva Wanitaamongi nga tebulina kuva mu balonzi bunoneyo kuba naawe bw'oyagala. Nkakasa nti olunaku olwaleero waali egombye okudda mu bigere bya Sseggirinya kyova olaba ozunga mutala ku mutala ng'oyogererayo ebitajja. Teweemenya nono obuyinza as simple as that. Buli Wanitaamongi bunoneyo. Bunoneyo. Tomanyiyo. Wakulinnya bodo okubunona. Genda ononeyo obuyinza ofuuke MP oddire mukama wo mu bigere. Buno obwana bwavaawa. Buno obwana ni yabugamba nti mu nsi mulina ensonga. Abani basudde yali muyimbi Nakinku. Abaana be bagezaako okuyimba naye baafuuka. Stone Kasozi Kafeero bonna bazaala abaana era bagezaako okuyimba naye baafuuka. Gwokubeera obubeezi kalaani wa Sseggirinya kye kikulowoozesa nti osobola okudda mu bigere bya Sseggirinya. Obuweereza tebabusikira. Obuweereza bitambula bibiri ne talenti. Era abantu abatalina talenti mu buweereza bebo boolaba abalonzi be bagoba. Bebo boolaba nabo abatalina kweronda. Kakati obuweereza bubanga talenti tebabusikira nga ne talenti bwe batagisikira. Bwe kibanga abaana b'ab'amaanyi tebasobola kusikira bitone by'abakitaabwe bwe kye kikulowoozesa nti kalaani osobola okusikira obuweereza bwa Sseggirinya. Nalukoola amanyi wali obuyinza yagaana okugenda okunona obuyinza. Kati gwe genda obugjeyo bwe wabanga ye wali obuyinza. Mwakalulu kaali kange naye bajja ne bankuba propaganda bannange propaganda yatta akalulu kange n'olemwa n'okuweza obululu 5. Gwe kaabe ennyo kakuzaala tayinza kukulonda kubanga omuzadde yasinga okumanya omwana w'omutuufu nti eno mbwa oba ono mwana. Newankubadde emmamba efaanana omuguya nitusobola okwawula emmamba ku muguya.